oli kuwanda boyugi Yvonne kirabika afunye omusajja omulala ate nga ye Helen Lukoma emotoka Range Rover mpya sport agifudde taxi bibino nabyo webiri Calvin Kayanja akabye lwa Arthur Kayima nabyo byonna mu bujjuvu nga nyongera okujjukiza sponsor waffe Hajat Kalodono agamba janga kulomberedwa ebizibu bibere nga biterera ate nga ye Biva Organic onajjanjabanga kozesa ebiddagala ly'obutonde nayo so mukubira ku namba ye 27 ku mukono gwa right naye abirenga kuyamba kale katugenera mawulire gaffe agaliro gowe natana kumpera kano ka video ka like madensa bokampede collect wenga tusobola okweyongera mu maaso olunaku olwaleero Yvonne nakankaka avuddeyo na posting abambe omusajja amanyikidwa nga musafiri loza linya liri musiramu balita musafiri avuddeyo nagamba muno nze ku Joey ebya Joey ne Dr Cephco nze sikyabifuddeko oba boogera oba teboogera era nga mwona mukimanyi full figure yawadde Cephco warning nagamba muno waddamu okugera kono muwala oba jasi oba namusemberera oba namuteka mu video oba namwogerako jasi katono we bati agenda mutwala kitalya yeke nyini general full figure 5-star general abyeyogeredde kale katengate Dr Cephco ye tumuvuddeko Range Rover eyaweebwa Helen Lukoma ku birthday ye kirabika yabiganye era nga agifudde taxi na era nange Helen Lukoma kyekoze bambi kakugenda kulegera ka video ke bambi nga emotoka agifudde taxi era nga abantu bayingira bambi afuna ba customer bangi kirabika gono obeera gwe nolaba Range Rover nga etwala abantu Masaka ngatenga sente bibeye munawe ne ya taxi tosobola girinya bibyo kambi kuwe atenga ye film star tumuvuddeko Helen Lukoma Eddie Kenzo BET award winner sikanye Catherine Kusasira ku mukolo gumu Eddie Kenzo nafubira abanaga muno temuddamu kuba Catherine Kusasira oba Big Eye obandi nga bagenze ku mikolo kwanga nabo bana Uganda lwaki obovu kuba muna Uganda muno watif oyo gokubanga ye mama oba taata bu kale atenga abo tubavuddeko kirabika MC Chumi the comedian waliko TikTok manga fama wano kwanda boyugi twabasubizo bawa entertainment iranga kwatagana buli wamu ku TikTok wamu ne Facebook wona tukyali awo olutalo lwa Kaye Wisdom wamu ne Uganda aliens bitabuse bakadama bavuddeyo ne bastickinga wamu ne Kaye Wisdom ne bagamba muno Kaye Wisdom kyayogera bituufu bano abantu batubonyabonya nga tutuuse ku airport batubonyabonyiza ddala kino kyaletedde Isma All Access okuvaayo na posting anagamba oyo Kaye Wisdom mutamivu yakera ku munyonyi nga yakera ku kisaawe nga mutamivu era nga yatuka late katulwacha abavaayo nayo mbisachi nayo mbesa Uganda aliens bibino Kaye Wisdom byamuzemu era komeona amalala mwakutte Kaye Wisdom two combination deadly one sina koja wange simanya Rwanda rudawa no order from Isingiro mama wange from Buganda ndi mwana wa Ssaabasajja Kabaka kati mwakutte ku muntu mukyamu wenkera ku macyange yo post temugambye kano akasajja akazeyi kayichuli kijjayo nga tevudde yegamba mbu natuuse ssaawa 3:30 ku kisaawe wallahi we don't have a meeting ekyokubiri basajja mmwe mugende muyambe bana Uganda mwabagambye bajje ssaawa 7 bali ku kisaawe enjala ebaluma up to now tewali ayogera nabo. Let me tell you something. Enyonyi we delayinga. Someone comes and talks to those customers. Teri ali mukogana na bana Uganda bali ku kisaawe. Enyonyi delayinze mwabagambye nti efusimbula sawa nyatudde. Zigana musawa mukaga bana Uganda enjala ebaluma. Teri ayogera nabo. Tuba tukyali awo kato lubamu avuddeyo na akayimba nafulumya akayimba kakapya kamanyikidwa nga kulya nga bagamba mukana kayimba ka dedicating de muntu omo wano mu Uganda amanyikidwa nga His Excellency Bobi Wine ne banupu fans nga batero bavuma nagamba muno kuno eno Uganda ya kulya buli era kino kyasinzigide Bobi Wine okusinzira wali mu gwanga lya America namuddamu bino ebintu ku show live jabaddeko ne Flavia Tusime yali mukozi wa
former mukozi wa Bukedde TV 1 ndoza mumujukira wamunga wamune Kapele nga bakolera wali eri ku Bukedde 1 kambalekere ka video nga Bobi Wine agamba amudamu ennaku emabega kaawo saga agambe ennaku emabega kaawo abadde buli kaseera omwana Kyagulanyi obwana bwa Nuupu bumpisa bubi obwana bwa Kyagulanyi kyokka yatugamba nti y'omu kuba mentabo era mu biseera biri ebyakabiri katikiti yagamba oyo Kyagulanyi nze namwana emeddeewo kyokka wetwogera ano mu byo Nze Calvin Kayanja tomanyi naye onfukidde omuwumbo gwa B. Nawe mwennyini oyawukana n'endaga muntu yo. Oli mwamagezi. Nze gwoyasamira sikulumbangako. Obufaananyi bwakuwa bwa passport photo n'akali ku passport yo oyawukana nako. Bw'obanga owira wali oyagala kizigo wandize n'onsaba ebizigo mu ddembe. Nze Kayima nakwata mu kizigo nakyuka bukyusi. Wangi taata. Nakwata mu kizigo nakyuka bukyusi. Kati kakkana tuuze empamya. Omuganda yalugera nti gakuweebwa munno ngamba amagezi era muyinza okudda ne mugamba nti nze sibafaako naye mbafiirako ddala era bw'oba omanyi nti nno ogwa mu ttuluba lino badde nkusaba nti tandika okupaakinga essanduuko zo ojja otwegatteko tukikube ojoyininga obwa Ssekadaama oba obwa Kadaama. So abakazi abali eyo gwenga ogugwo gwa kuzunza lugambo ozunza olugambo wano na wali ovuma abantu gw'olaba abalina kilo z'amayuuga oti gwe tosobola zifuna osobola ddala okufuna amayuuga ago kata si ova amambulugga n'ogafuna times 2 va mu ebyo ebyokuvuma abantu va mu bintu by'okutambuza olugambo ojja mu Bwakadaama okole eno tali lugambo ojja genda okola olugambo wano olukwere ku mukyala wa boosi akusabatula kugololeza entumba. Nze nkuwonya bannayuganda kuba baakubwa bajja kukubira bwereere olw'olugambo lwolwo jangu olukolera eno ojja kuddayo e Uganda ng'ogololeddwa entumba ezo. Mwabavubuka gwe subbaawa lyo nga teritererako mu mpale ogenda oyimira buli wantu n'oyimira ne ku nte jangu tukube ekyeyo jangu tusobatule ekyeyo jangu mu Ssekadaama tulabe gy'onaayimira onaayimirawa jangu oyimire n'Abapakistani bakkoleko oba oluyimo lwo oluteeke mu mifaliso kuba ekyo kyo kikkirizibwa. Obona okufa ojja kufiira bwereere babagambe kugenda nga mugenda mulebeesa bannammwe mubavuma nga bwe bayiika siripa za Umoja mu kifuba gwe bbeere naawe lye wayonkako oli wano oleekaanira abakazi nga bwe balina amabeere agaayiika jangu tukikube ogwemu akamanyiiro bajja kugololera wano entumba. Nze nkubuulidde ozi nga sinabakwerabira nammwe mwenna abaddeyo ne munnangira kano kalangi kange akalungi omutonzi ke yaŋŋemulira n'omutima gumu mu kifo ky'okuddaana okuleekaana jangu tukole va mu bintu by'okuleekaanirakanira abantu jangu tukole bw'oba osazeewo okuleekaana jangu no ku social media oleekaane ate nawo tukukubirewo jangu eno tukole ojja onnangira akasusu kange kano Mukama ke yaŋŋemulira nkunoonye nkusambe ag'amatu. So bannange geega amagezi nze gemba wadde munagamba siba Abannayuganda bajja kubakubira bwereere olwo olugezigezi lwammwe mujja tukikube